abakulu boolabako kwe kuli omukulu omukulembeze w'amagye mu ggwanga oba agakulembera mu ggwanga wandibadde oyita CDF General Muhoozi Kainerugaba wabula ateera ku mukono guno ogwa ddyo omukulu gw'olaba ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekimanyiddwa nga the National Unity Platform. Ababiri bano balabikanga embeera y'okukwatagana oba okutuuka ekiseera nga waliwo awuliziganya ne munne eyandibanga teriba era teribaawo olw'ensonga buli lunaku olwongera okuba nga lutuukawo embeera y'ensasagge eyongera kubeera nga eba wakati w'ababiri. Olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 January 2026 asiibye awanda busagwa ku mukutu gwe ogwa Twitter. In fact asoose n'akola post nebadde egamba nti I read the post of Kabobi's son Solomon Kampala. I must say he has much bigger than his coward of a father. Ngagamba nti yasomye post ya mutabani wa Bobi Wine omanyi General Muhoozi ye Bobi Wine amuyita ka Bobi. Ngagamba nti yasomye post ya mutabani wa ka Bobi Solomon Kampala. Mbu wabula ye yakakasiza nti Solomon ono yandibanga alina banna ebigambo biwemula simanyi bwe ngenda kubibannyonnyola. Je n'agamba nti omupiira oguzannyibwa mugumanyi kati mugutegedde. So je n'agamba nti yategedde bulungi nti mutabani wa Bobi Wine omupiira oguzannyibwa agulina okusinga kitaawe. Yamuyise mutiitiizi mukadde ke kamu. General Muhoozi takomyawo nkugambye olunaku olwaleero asiibye awandiika bubaka busosonkereza Bobi Wine yonna gy'ali. Bw'amaliriza owandiika kiri n'agamba nti I would vote for Solomon Kampala not his woman of a father. N'agamba nti ye nga generaali asobola okuba nga alonda Solomon Kampala bwe kaba kalulu wabula n'atalonda kitaawe nti n'atalonda kitaawe wa Solomoni wano nno wamuyitidde omukyala. Agamba nti Solomon Kampala oyo abeera mukyala. Kati mukadde ke kamu General Muhoozi nkugambye asiibye atwitinga wabula nga atwitinga ku Bobi Wine. Nkugambye buli woolaba nsazizza ekipaapi mukwano gwange si nsobi bigambo binene ebyo byolaba. Kati omanyi Solomon Kampala yasooka okuvaayo n'awandiika emabegako gye buvuddeko ebigambo ebinene bwe biti ng'abiyita bannayuganda nga binene. Kati nono awandiise n'agamba and Solomon Kampala's logic the chief tree of all is his father Kabobi. There is only one thing to do with the tea. Omanyi Solomon Kampala yavaayo n'agamba nti bannayuganda bonna balinga kasolo muje. Kasolo muje nga mungi nnyo sobola kitegeera. Kane General Muhoozi avuddeyo ng'agamba nti alinga abadde addize oba omutabani netannangamba nti kati nno munnange oba wagamba nti bannayuganda bakasolo mujje kyekimu ne ku taatawo waliwo ti bannange. Kati wano nno babireeteddemu ne mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba. Honorable Daudi Kabanda awandiise n'agamba even Solomon Kampala is looking forward to voting Ruhamya. General Muhoozi Ruhamya is absolutely not interested in being voted anywhere. Omanyi mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba amanyiddwa nga Ruhamya. Kati Honorable Daudi Kabanda abuddeyo n'agamba nti ne Solomon Kampala yeteekateeka kubanga alonda Ruhamya mu kalulu. General Muhoozi Ruhamya is absolutely not interested in being voted anywhere. Kati General Muhoozi nga kyategeeza nti mutabani we amanyiddwa nga Ruhamya terulicha ne yeesimbawo era yetayagala kalulu konna. Ojja kujjukira mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba naye yayingira dda amagye era musajja gyali atraininga n'okubeera nti asoma mukadde ke kamu n'okuba nga akwasaganya sayidi eyo. Kati General Muhoozi agambye nti mutabani we Ruhamya tebabimuteekamu teriyo olunaku lujja kutuuka nga alina okulondebwa. Kati Daudi Kabanda ono ja kujjukira y'omu ku batwala PLU ekulemberwa General Muhoozi Kainerugaba ekisinde ekyo ekya
Patriotic League of Uganda. Now, and Kanagama, Ugandans, including Solomon Kampala, shall drag him to the ballot the same way we shall drag you into the chair in 2031. Kati, Daudi Kabana Nagama Muhoozi nti Luamya, Bannayuganda okune Solomon Kampala bajja kumwetikka bamutwale paka ku kapapula akalondebwako kayite ka ballot paper. Nti mu ngeri y'emu nga bwe bagenda okusika Muhoozi bamwetikke bamukate ku ntebe y'obwa president mu 2031. Kalwano Muhoozi naddamu naga our efficient General Secretary, our revolutionary party is grateful for your work, comrade. Kati Muhoozi ne yeebaza nnyo Daudi Kabanda olw'okuba amugambye nti Bannayuganda bajja kumuwalawala bamutuuze ku ntebe y'obwa president mu 2031. Muhoozi kaine rugaba. Ekifaananyi ky'olaba kya mutabani wa Bobi Wine, mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala. Ono gye buvuddeko yawandiika ekiwandiiko oba ebiwandiiko eby'enjawulo ebyali biwemulawemula ne sekuwemula yenna oba ebyalimu agagamba aganene agakira emizindaalo. Bakira mwana mulenzi ono yavuddeyo n'amanya ensobi ye era yeetondedde Bannayuganda. Ekiwandiiko ky'olaba ku screen kye kya mutabani wa Bobi Wine agamba nti fellow Ugandans, last night when my mother was under attack by military goons, I found myself needing to sound an alarm to whoever could listen. In the heat of that emotionally charged moment, I ended up using very indecent language and addressing you in a disrespectful way, which I deeply regret. Nagamba nti Bannayuganda, ekiro ekyayise maama wange yabadde alumbiddwa ebisajja ebya military esisinkanye nga nina okukuba omulanga n'okukowoola buli muntu yenna yabadde asobola okuba nga awulira. Nagamba wakati awo nga nkyankalanye nange nakyaginze ng'omuntu namaliriza nga nkozesezza ebigambo ebiwemula nga njogera eri mmwe Bannayuganda wabula bannange ekyo nkyejjusa. I realized that it was wrong and I apologize for that, and I hope you all will understand that it was short-lived anger and frustration. Nagamba nti nkikakasa bukakasa nti okubawemula Bannayuganda kyabadde kikyamu era neetonda, wabula nsuubira nti musobola okukitegera nti just obwo bwabadde busungu bwa budakiika butonotono. Nammwe Bannayuganda kati ako nammwe kenabavumyeko. I also want to appreciate all of you that responded to my distress call last night when my mother was under attack at home. Bw'atyo Solomon Kampala n'agamba nti ayagala n'okuba nga yeebaza buli kiise yawuliriza omulanga gwe bwe yategedde nti maama yabadde alumbaganiddwa wali ewaka. So Solomon Kampala wadde bangi mubadde mugamba omwana oyo n'atuwemula agagamba agagazi agawanvu aganene okutenkanika. Solomon Kampala is saying sorry. He has apologized to each and every Ugandan. Omanyi yabagambye nti Bannayuganda mulinganga entuumu y'akasolo mujje kijjeewo kati kiri kisigaddewo okitwale mu bungi. Kale eyo tuveeyo. Mukadeke kamu bambi mwana mulenzi Solomon Kampala awandiikidde maama we Babi Kyagulanyi ebbaluwa okubeera nti ebbaluwa eno era ataddemu Muhoozi awo. Wuliriza agamba, you are a wonderful lady, you do not deserve this. I was happy to hear that you were alive, but after I heard what happened to you, it changed something in my brain. Agamba nti oli mukyala wa njawulo, togwanidde kino. Nadda musanyufu okukiwulira nti wabadde mulamu oluvannyuma lw'ebyo ebyakutuuseeko. One day Ugandans will rise up against these tyrants. They broke into our house and tortured our helpers. They beat you up to take secrets from you. They tried to humiliate us. You stayed strong. Nagamba nti olunaku olumu Bannayuganda bajja kusituka bagobe gakyala kimpadde gano. Nagamba nti bayingidde ennyumba ne batandika okuba nga bakutulugunya n'abantu baffe abatuyambako ewaka. Bagezezaako okuba nga bakugyamu ebyama. Bagezezaako okuba nti batukikijjanya wabula wasigadde ng'oli mugumu. I love you. Thank you for being who you are, how you are. One day when we have all lost
people. And when we have all suffered in one way or the other, I have faith in that. I do not direct my anger towards the people of Uganda, but to a cowardly regime which preys on the weak. I didn't know Solomon Kampala wano yakyusiza obwanga n'agamba nti wallahi nze obusungu bwange sibuweereza bannayuganda wabula mbuweereza omugigi guno omutiitiizi. Ategeeza gavumenti we baba bakozeseza ekigambo regime guba mugigi. Omugigi mugumanyi si guli gwe basoma mwenzi bonna ebigambo byawe mu Luganda olumuga ebigambo ng'akaluyanya naawe. Nagamba nti my mother is the best person on earth and I'm sure you all feel the same about yours. Let us work together and save our mothers' lives. Kati nno Solomon Kampala nagamba nti maama we ye muntu akyamusingidde ku nsi kuno. Nagamba nti yempulira yemu nammwe abalaba agaliwo essaawa zino vidiyo eno gye musobola okuba nga muwulira ku bannyoko bammwe. Nagamba nabwe ekityo tukolere wamu okukyusa obulamu bw'abamaama baffe. Yawandiisa awo ebyazzeeko nagamba no more Museveni, no more Muhoozi. Nagamba nti we need to fight together for order in Uganda. Agala kulwana alabe nga amannya ago genjogeddeko waggulu temuddamu gawulira oba galabako. Nagamba tulwane ku lwa Uganda okubeera mu order. Museveni and his goons are breeding hate. Nagamba nti omukulu nti ateeka obukyayi mu bantu bigambo bya Solomon Kampala. Nagamba I'm with the people of Uganda through and through. I feel your pain and you feel mine. This is not over. Solomon Kampala nagamba nti awulira bulungi nnyo obulumi bw'Abannayuganda era naye akakasa bukakasa nti naye muwulire obubwe. So tubadde tuli awo olunaku olwaleero still 26 January. Bobi Wine n'apostinga video empya tuku eraga nti ali mu Uganda newankubadde nga bangi babadde babisala mbu tali mu Uganda. Bobi Wine wano nno ataddeyo akatambi ng'ali ku bijja by'abakitaabe ne bajjajjaabe era ng'eno ye waaziikibwa taata we omugenzi wamu ne maama we. Eno nno gyakwatidde akatambi n'aweereza obubaka obubadde obukambwe. Sooka omwewulirireko wano. I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else. Jambo bya Bobi Wine wabadde atunyonyolera nti agenzeko egomba okulaba ku kitaawe we yeebase wamu ne maama we okubeera nti abalamusaako mukaddeke kamu okulamusa ku maama akyaliyo omulamu wamu ne mwannyina. Mukaddeke kamu agambye nti luno nalwo lubadde lunaku lulala olw'okwekweka wabula yeewuunya bwebuunya nti bukya mukyala we Babi Kyagulanyi yalumbaganibwa wali Magere tewaliwo police statement gye yali evuddeyo kubanga efulumya ku byonna ebyaliyo. Wabula n'agamba nti kino akissa ku mbeera ya kubeera nga eggwanga liri mu bukulembeze obwa family. Omanyi bulungi yabadde w'amakanda agawolekeza agatunuza. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit apparently, and then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Wine still ngayongera okunoganya n'okukatiriza engeri gye kiri nti police eyongedde okubanga yeefula kyesirikidde wakati mu mbeera etuuse oba eyatuuka ewakawe mukyala we yatulugunyizibwa. Mukaddeke kamu ayogera ku ky'okubeera nti ab'akakiiko k'eddembe ly'omuntu oba aba human rights nabo bakyalako ewaka wano wabula era nabo abeewuunya bwewuunya okubeera nti bakakiiko ka ddembe wabula tebavangayo kubaako kye boogera. In fact ayogedde ne ku bannaddiini mujjukira bulungi bannaddiini abaagendayo agamba nti kijja kitya okubeera nga baalumbagana
mukyala we Babi Kyagulanyi wali mu maka gaabwe emagere wabula nga ne bannaddiini bano abaasituka lumu ne beesitula okuba nga bagendayokko okumulabako n'okulaba embeera nga bwe yaliyo ne bwejje baasangayo okubeera nti paka nakati basirise tebalina kagambo nakamu keboogera nti wowayi newankubadde okuba nti bavaayo okuvumirira byonna byonna ebyagenda mu maaso. Bigambo bya Bobi Wine agamba nti despite the ongoing unjustified manhunt by the criminal regime, I am grateful to the common people who I meet daily for trying to shield me and keep me safe. Yesterday, as I traveled to Gomba district to pay a visit to our home and check on my relatives, I passed by many roadblocks mounted on different roads. The inconvenience on road users is terrible. I advise the regime to stop looking for me. I will resurface at an appropriate time. The best they would do is to peacefully relinquish power and let the people of Uganda decide their own destiny. Short of that, they will face the inevitable fate of all despots before them. Hashtag Free Uganda Now. Free Uganda Now. Bigambo bya Bobi Wine agamba newankubadde nga abasajja bakyamunoonya ne sekunoonya yenna yamusanyufu nti abantu ba bulijjo be yasisinkanye ng'ali mu lugendo okugenda ewaabwe eggomba obwedda bagezaako okuba nga bamukuumira ddala okusigala ng'ali safe era ng'agamba we yabadde mu kkubo ng'ayolekera eggomba amazima yasanze emisanvu mingi nnyo n'okubeera nti enguudo bazitaataaganya okubeera nga ye yanoonyezebwa. Agamba nti awa gavumenti eno amagezi gamu kubeera ng'ekkiriza eweeyo obuyinza mu mikono gy'abantu basobole okuba nga bo beesalirawo ekiddako. N'agamba we kibassa ekyo ebinaddirira. Bigambo bya Bobi Wine. They will face the inevitable fate of all. Byawandiise. Yes. Ale, nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga
commentinga kikyolowooza mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.